family zaatuula okulabika nga zigabanya ettaka lino ery'abajjajjaffe. Awo abagalamidde awo era Kezekiya yali akutte obusika obwali ewa Makabugo era nga yalabika nga yatwala embeera eyo. Naye ssebo RDC tuzze tusumbuyibwa okuva mu myaka egyo okutuuka naffe we tutuuse okwetegeerera era nga mulimu ne bakadde baffe abalugulamu obulamu mu mbeera ey'okugabanya ettaka. Tuzze tuguluba ne mukadde waffe oyo okulabika nga agabanya ebintu byaffe naye ng'alabika akombye kwerima. Jjo ly'abalamu twali tugenda nga enteekateeka zonna ziwedde ez'abakadde baffe nga batudde ng'ali wamu ne bannyina gw'owulidde Nansubuga nga batemyetemye ensonga okulabika nga abantu bonna abagwanidde okufuna omuwendo ogwo bakola ki? Bafuna ekyo ekikoze eki ekigwanidde. Mubiru Bunjo jjajjaffe Musoke balifunye enzikiriziganya. I'm not defending the accused person, if I might say, Uncle Kia, but we were saying singa yali tannajja wuwo n'alungamya ensonga ne be baali bawadde emirimu ne babannyonnyola bulungi. Mwannyinazo nno Kisasa twayogera ku ssimu ku Mande ne mubuuza ebibuuzo ebimu nze bye nali mmanyi naye ng'ebimu tasobola kukola ki binnyonnyola. Ne mugamba abantu bano be mwakwasa ekintu kino gezaako tuyamba, singa mutuula ne tubannyonnyola oba ne tufuna abakulu abatusingako ne babannyonnyola temulowooza nti twalifunye okulungamya. Kubanga famire eri emu eya Kezekiya Kizito yeyagala okwefunza ettaka lino ku nnyumba zonna ezikolebwa ennya era ezikola omutuba gwajooga kubanga omutuba yawula olunyiriri n'omutuba kubanga olunyiriri lwannamabwa. Kakati oba ogamba nti nno gwe famire ya goliku on behalf of Mubiru and Kezekiya, fe tuliku on behalf of Musoke and Kisasa. Makabugo ye yali omulamuzi wa Kisekwa era ebintu bino ebisinga bya Makabugo. Even when you go deep in lands, there are certificates that acknowledge that they were to Kezekiya Makabugo. Yes. Now, how do Kisasa's children claim a right legally? But then Saba Council anungamye nyinza okuba simanyi. Naye singa twatuula ng'ab'ennyumba ne tukkaanya kye twasaba even last week izabujjajjaffe bye tubanja naffe tufune ku mugabo gw'abajjajjaffe nga nabo we baagala. Ono ayogera naye ayogerera ku sayidi ya Kezekiya ataliiwo ate nga sitaatawe tuli ku bazzukulu tuzze kubanja byaffe ng'abazzukulu kubanga mwena mukayanira bye mutaakolerera. Era kyova olaba we mwajja ewange nabagamba muddeeyo mutuule, we mumala okutuula mukkaanye ye bye mukayanira bikyaliwo oba byaggwaawo. Mutegeera mutya nti webi te ne bakitaffe baafa nga balemeddwa okukwatagana. Kati tugenda kukwatagana batya ffe ng'abazzukulu? Baafa nga baganye Kezekiya iye baafa banoonya bwenkanya ne bugaana. Kati tugenda kukkaanya nabo tutya? Tebajja nga n'owabajja mu mamotoka gaabwe basigala bageze musse ne bava mufuddeyo nga babakulu basse tukkaanya nga twagala kukkaanya naffe. Lwaki temuzze ne tubeeramu ne mutugamba mumanyi tukole bwetti ne bwetti? Twayagala okuteesa kwogerezeganya ne bano abantu
twabuuzanga ani yabawa omulimu mwakkanya mutya byajja bitya. We were told by the gentleman who approached us nti bakkanya dda n'abakozi, mulimu ba broker, mulimu ba RDC, mulimu buli kigenderamu. Batugamba inako obukakafu kwekyo teekayo obukakafu. Waliyo omwami bamuyita Nsubuga alikyali era ne bwe mukubidde essimu leero angambye olukiiko luno terukola ki, teruliyo. Mbadde ndi awo, mutabanyi wa Tata Bintooloola. Yes. Kuba no Nsubuga yaliwa kwa baba ja. Taliiwo wano. Baba abeekubira omulanga ne RDC boyina mu Nsubuga yaliwa mu bano. Ali omu ku beemulugunya kubanga ffe mubasituka simanyisebo. Ye kati owekitiibwa RDC ono ayogera ku behalf of ki kubanga ekyo yatuleese wano kyekya family ezikaayana era ezicomplaining. Naye nga yasooka okwemulugunya ku nsonga ezo. Namubiru Nankya n'aŋŋamba bakomunicate nze meeting bagisazzeemu. Nankya y'omu n'aŋŋamba nti ate ategeredde wano nti meeting teriiyo. Nankya y'omu n'aŋŋamba nti mwateesa n'abakubira yakubidde n'agamba mudde ewaka muteese. Bino ebintu tubiggyemu obusungu bannange. Let us act like mature people. Yes, because everyone can agree. Yes, everyone can agree with each other. But for as long as we are not clear with each other, nenkugamba nti tulemo. They do. They can have. Yes, if people sat down. Nakubuuziza ekibuuzo nawe kyewalemye okunziramu. Nakubuuzizza ssebo, oba oyina muganda wo ng'olina omusaala gwo, abaana ba muganda wo basobola okujja ne basaba omusaala ogwo mu kifuba, or they come polite. Nasabye kuwabulwa. Ebona tugamba tujje tutule mu office yo, ffenna nga bakirambuludde bulungi tujja kujja. Naye bwe bajja ewaffe tebaatugamba nti ewuwo bajjayo dda. Yes, tebakyogera. Ng'otuyita mu meeting Tebakyogera. ono ku lw'omukaaga twali naye ewa kitaawe Ekisaasi ne jjajja Ssebawutu alimba ewaffe bajjanga 3 June. Tulina kamera tudde tuzireete. Sebo RDC nzikiriza ndeete CCTV footage. Naye tusobola kubanga olunaku lwaleero. Era nkukakasa ngenda kuleetera neyo footage olunaku lwe bajja ewaffe. Ate nono teyaliiko. Naye bakuuze kuba erijja waffe teriyo. Twogere amazima RDC. Nga mulimu ne beyasiba balina kuno ebibanja nga yabasiba. Ono taata wono Kizito Kezekiya teyabasiba. Ab'ebibanja yabasiba. Kati agamba nti n'abaana. Kizito ye yasiba si Nsubuga mubiru twawule. Zensonga nange zenjagala okumanya ono obusungu bwe abutukuze wati bwe muba muyombesa kiya munoonye kiya. Muntu yenna awulira nti ayagala kuleetawo entalo, tubadde tubasaba musooke mukakkanye obusungu bwammwe n'entalo zammwe kuba bwe tunaabakwata ate eva birala. Because there is a court order which is on this land. But families twakubiriza okukwatagana. Entalo oluusi tezisortinga nsonga bweziti. Because I think was it yesterday, but you know yesterday. Bankubidde nga waliwo abazze aba family twagala kumenya, twagala kola yetukola. Yes, I received that report. Nembagamba, but it's not necessary when the RDC gave your date that is coming. They even approached my office that they are not coming on ground. They came with a letter. Oh, see, we are stopping the meeting of tomorrow. And I'm like, but RDC wrote that is coming tomorrow. Then where do you get powers to stop another DC's office, who is our boss of security? You get?
kubana kutwalira ndowooza tukiyite mateeka mu ngalo. Because for you, even if you're a lawyer, you need to advise our clients sometimes and show them the right way. Because bye twetaaga si kutuulira abantu ne tutabawabula ekituufu ate ne tubaleka mu ntalo. These are families. We don't want to see families separating because of a small thing. When I look at it, there is like a small hook that needs to be resolved. But even if you bring brokers, They will not help. Sure. Even if you go to police, for us we deal with criminal cases. Aneta, anekuba, kati there is a court order anjirina mu office, we follow that because for us we follow the law. So tubasaba bukakamu buwulirize abawiba amagezi gye bakola ki gye babawabula. We follow that and we shall reach the conclusion. Never tunadda mu kukamigua, we shall not reach the end. So RDC bwagambye 2 weeks for us, we are going to take it up. We investigate because in Labia there is a lot. There is a lot, eh? In fact, me, I'm just confused. I've left here totally confused. You even look for the complainant, you don't see. You look for the suspect, you don't even see. Ate tubeera wano tulinze ba suspect tugende nabo. Abaleta entalo ku kyalo. Because tetwagala ntalo mu byalo byaffe. You get, it puts us down. Nti munakawuka ensonga z'amataka zikute wansi naki ne waggulu tetubyetaaga ebyo. Kyova olaba tusituka ne tujja ku ground. Bannannyini ttaka abaagula your forefathers nga tebaliiwo. Kati mwe ababirwanira eyagula, eyapakasa, eyagula, eyakola buli kimu taliiwo. Ekireeta bino byonna okwagala ebintu by'obwereere. You don't want to work? Mugamba simanyi jjajjajjajja ebintu ebyo. Mbadde nsaba omukyalo oyo, as you talk to your dad, aweereze bano abantu a legal advice as an uncle to them, as an elder to them. But if they are not willing to listen, and that's what I said. Ababikola tebaliiwo naye mwe aba almost third generation, fourth generation. And if you don't harmonize this issue, I'm not a prophet of doom. Namwe mugenda kufa mubirekewo. So it's better sit in one place, harmonize everything. If not, you're all going to live. Angabo bali ababikola ngabo babirekawo. Malabula ekisooka we munaleeta effujjo wano waliwo abantu ab'ebibanja, waliwo be mwasalasalako abalina ku ttaka kuno abasulako abalina rights zaabwe. Tugenda kubakwata mwenna kaaboono simanyi ono Kizito kasitawe mutaatuule nga family ne mwamunaizinga issues zammwe ne mujja wano okubonyaabonya abantu naffe okutubonyaabonya. Mujja mupima abalala bajja kati abadde bapima abadde bapima ki? Oba abadde baagala okujja okugira abadde bazze kukola ki? Mbalabula ne kyamaani waako ow'ekyalo taliiwo wano naye adduse. Mbalabula kensanga oba okuwulira akavuyo wano omulundi ogwokubiri gwonna wano ku ttaka lino. Mbawadde weekses senga mulemwa tetugenda kuddamu kkiriza wamwenna kujja kutabangula mirembe gy'abantu bali ku ttaka lino. Mbawadde omukisa gwa weeks meka mwamunaizinge we mulemwa tewali gwe tugenda kukkiriza kujja kutabangula abantu bano abali mirembe gyabwe abaagula mu butuufu amaze emyaka mingi nga bali ku kibanja byabwe, bali ku bibanja byabwe. Mwe muveeri mujje mubatabangule.